Kale tubalamusizaako mwenna beekumidde ku mukuto gwa There is Still Hope. Abali ku There is Still Hope 2 nammwe abali ku Age Media tubaagala nnyo. Oba akatuuka sooka subscribing o liking atosobola okuba nga okomentinga. Section ya comments gireka nga eri open okuba nga tetufuna endowooza zo okusinziira ku ekyo ky'oba olabye. Katusabe Mukama tukwebaza kubanga otukumye nga tukyali balamu n'okutusolonako olwaleero. Twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo era twaniza okubeerawo okwo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda nga tusabidde. Amiina era amiina. Kale ennaku z'omwezi zino zigenderedde ziri 6 omwezi ategwa ku 3 omwaka 2024. Mwina bali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala w'amayanja tubaagala nnyo. Alinisa Hotel mu kibuga Jinja ojja okuyita osange buli kye weetaaga ekikwatagana ku by'ensula ebyokulya ate ebirabo system bath n'ebintu ebirala. Namba z'amasimu ojja kuba ozirabaawo, osobola okukyalirako ate obulamu ne butambulira ddala bulungi nnyo. Nakola leero nasuubiza nti tugenda kwogera ku topic eya family planning. People have such questions that balina ebibuuzo about family planning. Method ki entuufu omuntu gy'alina okuba ng'akozesa family planning za Katonda oba nedda. Kuba akaseera kano obadde olina option nga gw'osalawo either osobola okugenda mu family planning oba nedda. Naye akaseera katuuse nga family planning egenda kubeera must, egenda kubeera nga ya mpaka. Nga tebagenda kukwata nti bakukube empiso bakuwe pills oba bakuteekemu akaweeta by force, naye nga gwe mwennyini ogenda kuba nga kikuwaliriza okuba nga okola ki, ogiyingiramu. Eno agenda ya New World Order nga bwe twabagambako emabega balina ebigendererwa okuba nga ate abakendeeza omuwendo gw'abantu abali mu nsi muno. Bino byonna babikola because Satan is always against the biblical conception oba concepts oba biblical laws. Kubanga Bible kuva mu Lubeerera egamba Katonda yatuwa command from day one, yagamba Kawa ne Adamu mugende muzaale mwale mujjuze eki, mujjuze ensi. Kakati ate ye Sitaani ensi ayagala kubanga alekako abali limited, abatono ennyo, ekyokuzaala kiveewo n'abantu okubanga beeyongera obungi baveewo. Bakoze methods empitirivu lwakuba ezisinga ziganya okubeera successful era tukkiriza nti neeno gye baleese tegeera kubanga ate ebeera successful. Batonzeewo ebirwadde ebyenjawulo bisobola okuba nga bitta abantu naye ate bikomekereza nga adde bibasse naye ate si rate oba percentage gye baagadde, so ne biba nga byonna bye bagezezaako biganya. Recently twakiroozaako ffenna oba oli mulokole oba toli mulokole oba okkiriza mu Bible oba nedda, COVID yajja abasajja baamuleeta okuba nga ate bakendeeza omuwendo gw'abantu okwavuwaza amawanga gasobole okuba nga gafukamira mu maaso gaabwe bagalagira okukola bye baagala n'ebintu ebirala bingi. Naye ate COVID abantu baawonyezebwa Katonda. COVID yawona abantu abaafa naye ate abaawona be basinga okuba nga be bangi. So pulaani zaabwe zonna ne ziba nga ate zigaanyi okuba nga ate azikwatayo. Kiki kye bagezezaako okuba nga baleeta? Bagezezaako okuba nga ate baleeta kye tuyita GMO, Genetically Modified Mosquitoes. Ndowooza abamu badde muwulirako rumors ezo nti baleese ensiri nga si zino Katonda ze yatonda, zino bazikoledde mu laboratory nga bazikoze mbuzizze kubanga zirwanyisa ki, zizze okubanga ate zirwanyisa omusujja gw'ensiri. Antidote, manyi bagamba antidote nti oba malaria antidote kitegeeza bateekamu obuwuka bwa malaria obujja ate ne bubanga ate bulwanyisa malaria ki oyo aba ate ali mu mubiri gwo. So bakoze zino zi genetically modified mosquitoes. Njagala owulirize bulungi, kigenda kukukwatirawa kigenda kubakirawa kino ekyambe kubanga oyagala toyagala kigenda kubanga kikukwata.
kakati wetudda mu statistics ziraga nti mu nsi ezikyasinze okubeera n'ensiri oba ne malaria omungi, the worst countries as far as malaria is concerned oba mosquitoes is concerned, mulimu eggwanga erya Brazil, mulimu eggwanga erya Indonesia, Malaysia ne Thailand. Ge amawanga ana agalowoozebwa okubanga ge gakyasinze okubeeramu n'ensiri empitirivu era n'omusujja ogutta abantu nga gwekuusa ku kulumibwa kw'ensiri. Kati bano abasajja ne bajja mbu balese solution, balese ensiri ezirwanyisa ensiri. Njagala owulize logic ne science ali wano nti eno ensiri bagikola nsajja. Jjukira ensiri ereeta malaria bagiyita batya? Female anopheles mosquito. Obanga school fees tewamulya ekyo oyinza oteekeddwa okuba nga okimanyi. Kakati ne bakola ensajja ziri female, ziba zirina okwetaaga ensajja mating oba okuba nga zisisinkana. Kakati zino ensajja bazitaddemu obusobozi oba bazitaddemu chemicals nti eno ensajja wesisinkana enkazi nezeegatta mu kikolwa eky'omukwano, amaggi, jjukira ensiri ebiika amaggi, mwasoma lava, simanyi lifestyle of a mosquito, eggs, lava n'ebirala. Kati gano amaggi agabadde mu nkazi, eno ensajja weegirinyira, ensajja eriliizinga chemicals. Twalirabye nti oba spams oba ekitonde ekisajja kiriliizinga spams. Kati eno ejja kuliliizinga spams naye nga this is a chemical, ziri in form of a chemical. Okitegeera? Kati zino spams oba zino chemicals ensajja zegenda okuba nga eriliizinga, zigenda kuba nga zigenda zisiriize system y'amaggi ga female anopheles mosquito. Gasiriire nga tesobola kubanga eddamu kubiika. Jjukira buli weebiika zeekubyamu. Kati bo bayitiddemu system nti eno ensajja weneerinnyira eri enkazi egenda kuba nga esiriiza amaggi gaayo. Kati ensiri zigenda kendeera obungi. Naye science, SST, chemistry, biology aliwa mu ekyo ekintu. Wuliriza bulungi. Eno ensajja weneegatta n'eri enkazi egiyingizamu chemicals. Chemicals ziri zikola ki? Zisiriiza amaggi ga female anopheles mosquito. We gasiriire batekyasobola kuzaala oba kubiika, kuzaala kweyongerako. Kati ziri chemical tezifa, zisigala mu ki? Mu female anopheles. Kati female anopheles ye transportinga ki? Malaria. Era egenda kujja ekulume. Weneekuluma ziri chemical ezasiriiza amaggi gaazo egenda ziriliizinga nawe zikuyingire. Kati webanga zasobola okusiriiza amaggi ga female anopheles ate agago, which means nti this is family planning ali indirect. Bakozese ensiri ziruma abantu baleme kuddamu kuzaala. Oba onoozaala Katonda ng'akuyamye ozaalayo akaana akamu, onoonya akaana akokubiri kagaane, abalala tebagenda nakuzaalirako ddala. Kakati eno method ya New Order program naye bagiyisiza mu World Health Organization nga bajja ne project y'okuba nga bakendeeza malaria oba omusujja gw'ensiri. Mu mawanga gano mwe bakoze tests, mu ggwanga erya Brazil bakolayo test abalilizingako those female ensiri genetically modified mosquitoes. Era mu ggwanga erya Brazil mu kifo mwe balilizinga ensiri ezo paka nakati abantu bakukkuluma, abantu si basanyufu ku kyakolebwa nti
abasajja mu kifo ekyo tebakyalina maanyi ga kisajja. Eri eyo gye balizingiramu ki ensiri ezo. Abakazi bennyini nabo tebakyalina ability okubanga bafuna embuto. Ezo test bazikolerawa mu ggwanga lya Brazil. Mu ggwanga erya Brazil. Kakati wano mu ggwanga erya mu Africa tulina ensi emu bagita Burkina Faso. Abamu mugimanyi nga gye bayita Burkinabe. Naye nga Burkina Faso mu bujjuvu bwayo. Nti mu Africa yensi yokka gye bakalirizinga genetically modified mosquitoes ezo. Mu ggwanga eryo eryawa erya Burkina Faso, ekitundu bakiyita Boma oba Bombo. Byagala okufaanyizamu ne Uganda. So mu mwaka gwa 2019 balirizinga ezo ensiri okwagala okubanga ate bakalinga out test eyo. Kakati kijja kitya ne mu ggwanga Uganda ly'eggwanga eryokubiri eryakkiriza era gavumenti yakakasizza nti ensiri ezo zigenda kubanga zireetebwa zawedde mu laboratory eri mu ggwanga erya US, simanyi Florida and Texas, gye basinze okubanga bakolera tests ezo. Enkolagana oba okukanya kwamaze okubanga kutuuka ku ntikko wakati wa gavumenti ya Uganda ate United World Health Organization US ate ne British, ng'Abangereza be bali kyomamu omuto mu Uganda be bali kiteekamu akasente naffe tufuuke eggwanga eryokubiri twegatte ku Burkina Faso okubanga baleeta ensiri ezo bazitestingire mu ggwanga Uganda. Era kisuubirwa nti bayinza ozitwala ku Victoria Shores oba ku Lubama, ebitundu ebyo ebisingamu ensiri ebiri ku Lake Victoria eyo, gye basuubira okubanga bazitwala baziririzinge zisobole okubanga ate bakola that experiment oba test balabe oba mu kitundu ekyo ensiri ziyinza okubanga zikendeera obungi, kubanga zino ze baleeta zino eziri modified ze bakoledde mu laboratory zirina obusobozi okusiriza amagi g'enkazi. Ekyo nno kyeraliikiriza ziba zirina obusobozi okusiriza amagi g'enkazi. Chemicals ezo enkazi we bagiteeka mu chemical oba we meetinga n'ensajja, chemical tezifa wabula chemical zisiriza busiriza magi ga nsiri eyo female anopheles. Ate female anopheles tebagamba mbu emala neefa. Singa bakoze nti ensajja eno we meetinga n'enkazi n'egirinyira esiriza amagi gaayo nayo neefiirawo, ekyo kyali badde kikola, naye nti esiriza busiriza amagi. Wemala osiriza amagi eno female anopheles esigala etambula era ng'egenda kusisinkana ekulume n'oba osulamu. Ankubulire kino tekyewalika nti nsula mu katimba ka nsiri, ogenda beera ku mulimu gy'okola, togenda beera mu katimba gy'otambulira eyo ogenze ku dduuka mu ddiiro. Mu ddiiro togenda kubeera na katimba ka nsiri, era still zigenda kubanga zikola ki? Zigenda kubanga zikuluma. So this is family planning eri indirect. Mwewala family planning sijagendayo sijaza family planning is not biblical. Akati basajja balese family planning method nga nzibu ya kwewala. Nzibu ya kwewala eno method ya family planning. So twetaaga Katonda yekka, kubanga bano abasajja bo tebatudde buli ssaawa bagezaako okubanga ate bayiya kiki ekiyinza okubanga kizikiriza omuntu. The plan za sitaani, ye buli lunaku anoonya omuntu muzikiriza ntya. So yaleeta family planning methods ziri option, abantu tebazaagala bazikyaye, abazigenzemu bakubulya effects zaazo. Kakati basazeewo baleete eno method eteewalika, tosobola kubanga ogyewala. So kyennyamiza nnyo kubanga ate naffe Uganda tufuuse ekitundu oba ensi ey'okubiri mwe bagenda okukolera test. Ensi endala zaagaana
bagezaako nawera nti Central African Republic simanyi Liberia nenda nezigaana naye omanyi omululu oguli mu Uganda ogw'ensimbi ffe twalaba kasente awo kubanga test ezo bazikola zijjirako ssente tezijja zokka olina okuba nga ate ofuna ku kantu so mulokola ali eyo ffe tukuwadde obubaka nga bukyali muje bujjeeyo abaana bamwe tebabulwa abaana oba olubuto lugaanyi musajja amaanyi gagaanyi notandika ogoba emisimu manya nti waliwo ekyalumba waliwo ekyatuukawo abasajja pulaani yaabwe yonna yeeyo the new world order program the population agenda family planning ye system gye balina so kyekyo kigera mu maaso yo family planning egenda kubeera forcefully toyina ngeri gyogenda gyewala naye ate tulina okukkiriza nti Katonda waffe w'amaanyi asobola ensiri eyo esobola okukuluma ate n'ozaala sitaani tasinga Katonda maanyi tasobola kusinga Katonda maanyi Katonda nga tannaba kuggala lubuto sitaani tasobola luggala ne wagezaako oluggala ate Katonda ayinza luggulira mu ddabo so Katonda waffe yasinga amaanyi tuyimirire buli omu ayimirire wateekeddwa okuba nga ayimirira omulaba agenda kukola ebisinga ku ebyo eby'amaanyi naye bireme kutiisa nga bituuseewo era w'obiraba nga bizze oba ng'obiwulidde oba n'olabako gwe bituuseeko leka bireme kumalamu maanyi wabula byongere okuba nga bikunyweza okulaga nti kituufu enkomerero etuuse kuba bino byonna bubonero obulaga nti Mukama waffe anaatera okuba nga ate akomawo leme kweraliikira nti n'afasizadde n'akola kino Katonda waffe asigala akola mulamu yakola akola era akyakolera ddala so teweeraliikirira na mipango gy'omulabe sitaani enkwezakola pulaani ze zaateekateeka buli ssaawa eri omwana wa Katonda sigenda kubanga nsukka wano naye nkulekera kimu nti Yesu ye Mukama kkiriza Katonda ofune obulamu obupya ofune obulamu obutaggwaawo mukkirize ate okkirize n'ekigambo ky'omwanize mu bulamu bwo mu famire yo bintu byonna bijja kutambula bulungi weewaawo waliwo ebitannabatambula bulungi waliwo ebikyagaanyi naye tukugamba wakyaliwo essuubi weenyweze mu maaso ga Katonda ebigenda mu maaso bireme kuyugula ttama ebituukawo ebitukutuuseeko ebituuse ku baneighbour ebituuse mu church mw'osabira envunvuuma ezigenda mu maaso eri ekkanisa zireme kuba nga zikujja ku mulamwa wabula buli woolaba ekituuse ku kkanisa nga kikaabya amaziga manya kabonero akalaga nti Mukama waffe anaatera okuba nga akomawo kuba byogera nti mu biro eby'oluvannyuma ebyo byonna bigenda kuba nga ate bituukawo ate Katonda tumusabe busabi atuwe kisa kasaba Katonda akuwa ekisa n'obusobozi osobola okuba nga oyita mu mbeera eyo yonna enaaba etuuseewo eri obulamu bwo baagaliza olunaku olungi Jamiru nzabadde okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso Ayinisa Hotel ebadde mabega waffe okuba nga ate tuteekamu ssente okuba nga tukutusako puroguramu eno awo wonna wooli Ayinisa mu kibuga Jinja alongo Iganga Road wotuukawo gwe saba ofa yonna abagambe banaffe there is still hope yagambye wano ebintu tuteesa abalina steam bath buli kimu balina conference rooms olina mbaga olina party olina birthday olina meeting yonna genda ebifo birungi bituukaganye n'omutindo gw'ensi yonna ate ekifo kiri mu kibuga wakati naye ate obeera mu Ayinisa kizibu okuba ng'owulira noise ebeera wabweru namba zaabwe ziri awo ojja kuba ate ng'obakubirako ate musobole okuba nga mwogerezeganya sigenda sukka wano mugera Jamiru mbaddewo okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso tusinkane mu kitundu kyaffe ekirala nga tukuleetedde ate obubaka obulala bubeere bulungi ate era mweraba.